Ku mawulire agagenda mu maaso kw'ossa ate ne audio munnange eyatambudde ennyo ku media, omuyimbi Sheebah wuuno Kalungi avuddeyo munnange n'ateekayo wali nga ali mu kwanukula era n'agamba nti nno yali kitabo ekyali open naye tebaasoma. Ngenda kubeera nga ate nga nkunozaako ate ku muyimbi Sheebah Kalungi kw'ossa ate ne King Saha. Laba engeri kapere gy'abadde asabamu wali omuyimbi King Saha amasannyalaze kw'ossa ate n'olukomo lw'essimu wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Naye nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate n'akatambi kano aka King Saha tulabe ate wali ekibaddewo wali ate ne kapere wali wonna. Jjukira nti nno babadde munnange ate wali ku kitebe ekya Nuupu mu kusabira emyoyo gy'abagenzi. Kakati kapere we yeeguddeko munnange ate wali n'omuyimbi King Saha. Bwe tuti kasooke tulabe ate bwe kibadde. Banange soko jenali Aha, naye nga bwe kiri munnange ate bwe kitambudde wali ku King Saha kw'ossa ate ne kapere muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Naye nga munnange ate kapere atera kubeera nnyo crazy era ebiseera ebisinga taggwako munnange ate bisesa. Naye nga esayidi eyo munnange ng'ate nga nfuddeyo ewa King Saha kw'ossa ate ne kapere. Jjukira nti nno nkugambye nti nina information ey'omuyimbi Sheebah Kalungi. Munnange Sheebah Kalungi waliwo munnange audio ennaku zino munnange ebadde etambudde ennyo ku mikutu egy'enjawulo nga etambula. Naye kale nga w'omanyi nti nno nze nsooka kunoonyereza ate information nensooka munnange ate nenkuwa information entuufu oba etuukiridde n'omutindo. Kati we nalabye we nawuliriza ku audio eyo munnange omanyi ng'era bwe nkugambye nabadde sinaba kikonfaminga bulungi era nja kuba nga munnange nga nkuwa details nga nkuwa ate ebisingawo oba ddala kituufu oba si kituufu. Naye nga munnange ku byonna ebibadde bigenda mu maaso munnange omuyimbi Sheebah Kalungi era n'ateekayo post eyo nga w'ogiraba, post etwedize ennyo okamala. Kakati obwedda kino ekintu kyakonfyuzinze nnyo abantu abamu ng'era bwe nkugamba nti kakati Sheebah kasita yawulidde munnange ate ebyabadde bigenda mu maaso n'assayo post eyo n'awandiikako n'agamba nti no nali kitabo kiri open kye baalina okusoma tebaasoma. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Naye nga bwe kityo kakati ekintu kino kyakonfyusiza nnyo abantu ne bagamba bafaaniza obwedda bagamba nti no oba ategeeza ki. Munnange omuliro gwabadde gukoledde wali mu comments nga buli omu ayogera kirala buli omu ayogera kirala era nga bw'olaba munnange omuyimbi Sheebah Kalungi ate kubigenda mu maaso munnange ku nsonga ye ey'olubuto wali wonna. Kakati ngenda kubeera nga ate nga nkomawo n'ezi updates endala munnange ezisingawo ku zino. Making sure nti no subscribinga obeera nga tonnaba.